tuli wano Lugogo ku MPNR na tuzanya trials ezigenda okutusobozesa okurepresentingira eggwanga mu All Africa Championships ezigenda obeera Egypt. Kati mbadde ntambuddemu nga nakakomawo so nfeesinzeemu ne challenge eya shuttle mbadde nzanyanga feather ne kati nozanya nylon obadde olina okugimanyira mangu ddala nti olabira ddala nti tufuna loss mu games zonna zozanyira ndi musanyufu teri ankubye bwe bulungi. Leero lubadde lunaku lwange olusoose kyenyinza obbagamba games zange zibadde easy zonna nziwangudde zenzanye leero. Just challenge jensanze yabadde ya adjusting kuzanya plastic kuba mbadde ndi training sa feather shuttles naye nebaza mukama kuba nsobodde okugicontrollinga even though ebadde challenge. Target yange esooka yakubeera ku team egenda okurepresentinga eggwanga Cairo, Egypt mu All Africa Uber Cup. Then nekirala ranking yange national ranking yange target eri kubeera waggulu si wansi.